Flash lako hosting. Neze sina lugambo. Manya abantu banedalinya abantu abanyimize embozi zaabwe ngaba. Ne ani okola poko ngakayiride ebintu byange tudde. Poko. Uno obunyimyango ganze nabijje ku sauce. Bwoba osaba n'ofukamira n'ogamba mubulamu obeera nga n'omusajja nga Walter nga character bwe yali etambula omusajja nga kuwa ssente buli kimu akwagala but then something is missing. Trust me, you will cheat. That is something small. That is something minor. My dear. Okay, guys, thank you so much, guys, for watching this channel. My name is Morris Gedans Kawesa. And you call bucho? Yeah. You call bucho? Madendeleza kali. Kabudeko. Yeah. Only one studio bimanyi. Byabazungu bitya. Sisi wisa. Kola bot. Ave kasate balabye jika. Omwana guys, thank you so much for watching the channel. My name is Morris Gedans Kawesa. Unakulwa lero. Bujo guys, it's been a long mumbuzo omuntu ono. Ani obera busy. Ani bananga abera busy. Nsonga achimbade nduddewo okumuleeta. Ng'akyayimba budongo bwa kadongo kamu. Sebata. Kafe ne ando twaga nyimbo za kadongo. Nesanga wesanzinga nzagala ezo ennyimba. Ayimba yokabano okujango omusayi gwo gonna gutambula. Kadongo kamu yatam. Simanyi lwaki but I love Chikadde so much. So much. Newe mbeera wantu nga mbadde tuleo tutuzi basobola yimuka. Naye ebiseera ebisinga ani omuntu kya emyaka gye emyaka gye gikusika. Nga ndi wa myaka ngemeka kuba ennyimba z'empuliriza z'abakafeero. Ng'oli wa myaka nga ati. Wamala. Oyingidde ana. Ndabika emyaka ataano. Oyingidde ana. Nedda. Kiki ennyimba ezo kiki ennyo? Ndina emyaka emeka? Desire Luzinda yakuzaako birthday emyaka 25 okumala emyaka 8. Nedda osobola okuteeba obuto ebintu okusinziza manyi n'abantu abamanyi olaba abamanyi olaba. Mulaba nnina emyaka. Oli wadde mpa okuŋŋamba gwe gy'oyagala. Kayimba kyaka kadongo kamu akasinga okunyumira. Akakadongo kamu. Akaani kuba zonna zinyumira. Akakibijjigire. Nedda ali omu bayimbi bange. Gundi Paulo Kafeero. Paulo Kafeero njagala nnyo akayimba kakagamba. Agamba nantabuulirwa bwe twalionga maama leero ate gw'osa abadde gwa Giriisi. Oyinza okumbeeza omuntu omusajja yavudde okukuweereza n'abaana. Kayimba kamanyi. Akaita nantabuulirirwa. Kosaina nakayimba kalake bayita nakubuuza nga bisirikirwa bamanye ebyange. Nze njagala nnyo akakibijjigire. Luyimba ki olwakibijjigire? Akakibijjigire akagamba mbu nkwegayiridde tondopa neebaze Mukama mulungi omutwalo gwe nnina akangukuwe naye tolowooza gwa nsimbi ndi ku mukandala gwe ŋŋamba waddeyo seba. Naye mulungi naye manyi abantu bamu ne gwosinga okwagala. Gwosinga okwagala kati simutambuliramu naye naye muziko mulungi. Ani kirabo bwe tulina olunaku lwalyo ani tukulabye mu firimu nnyingi naye firimu ya Damage it was murder. It was murder. On my side it was murder. Kati Pearl ne Ani Kirabo baawukana batya naye nga tetunagendeyo. Ani Kirabo yani naye ekyo ekibuuzo mpulira nnyo nga bakibuuza naye nze simanyi bwe bakiddamu. Ani Kirabo kati oli wakubuuza Morris Gedans yani. Morris Gedans ye Kaweesa owe Masaka. Ani Kirabo azaalibwa Bugerere Kayunga Wanteete. Ebyo we Bugerere Wanteete. Bugerere mba Prince Gina Kibingo manyiwo.
mama we twazanyira nawo sikulidde eyo but eyo yeah naye forgive my nails ate zibadde kedde kunkutukako ndikedde dukpa zikuba wadde ki olaba kutukidde eno olukubyewa alla ate ku mulimu nga ngenda kukola bye ku lugi nempulira nga nsaanawo forgive my nails and trouble nzaalibwa Bugerere Kayunga Wanteete omwami omugenzi kati Kasozi Samuel ndi muzanyi wa katemba ndi muweereza wa mukozi ku makula kola program ya lugambo naye olugambo lukulabika naye nditatera kulabukakambwe ndiko olugambo lwabantu boogera lwaki era lwaki mu pulogulamu ze lwaki bakuwa okusoma amawulire kale ye yaliwo nga yesinga lwaki bakuwa okostinga naye nze siina lugambo manya abantu banendalijjanya abantu abanyimiza emboozi zaabwe nga naye ani okola pokopoko ngagairidde ebintu byange toddeonobunyumyango ganze nalijje ku soosi temunneeraliikirira siina nnyo lugambo ng'oteeka egyo emirimu gye nkola nange neekozesa I deal in jewelry and accessories then plus wigs, human hair wigs yeah and that is an online business ndowooza yoyo ani ebitone byonna byaliwo okuza ne ani okimanyi singa wali mubasi wa netball oba volleyball okimanyi singa oli haiti esaana eyo naye nno munnange ate kyewuunyisa siina muzannyo gwe mmanyi nze siina muzannyo gusanyusa gwe mmanyi maze obuuka omuguwa kibanga kyewuunyisa okubuuka omuguwa kyokka kyensobola ate nagwo sigubuuka nnyo teweepenaako bino byebeepenaanti ebyo byo eby'omubuto tubikola naye ngamba kaatikati sawa zino omuzannyo waliwo banetiboola kati nga boga nti Morris yali wakabi nnyo mu mupiira mu secondary level awo nti gwamuweerera nako bwe kitone wewalimo I was a dancer. Wow. Naye si modern dance. Amaganda. Nzina amaganda naliko ssentebe wa Nkobazambogo. I was in senior 5 to senior 6. Naliko ssentebe wa Nkobazambogo. Wama ani bweyogera amazina amaganda ate kijja. Ani waliwo wetwali. Amu amazina amaganda. Nali neebuuza ani amazina gano gazi nnyo okwekutula ati yagajjeewa. Ye nali nzina amazina maganda. Ekyali kitone ky'omu secondary level. Ye. Anti nze njagala nnyo ebintu ebikwatagana. I don't know why naye njagala oba simanyi na bwe nsobola kwennyonnyola because music I love kikadde. Yeah. Dance I love maganda dance. Nalinga nenyigira nnyo mu ebyo ebintu nakola olulimi Oluganda okuva senior 1 paka senior 6. Wow. Kati oluganda ebintu byange nakola olulimi Oluganda. Oli so traditional. Yeah, I think I'm so traditional. Oli so traditional. Njagala nnyo Obuganda. Wow. I love, when it comes to leisure time, I love reading Luganda books. Obwo obutabo obwo obw'Oluganda. Zinunula omunaku. Obwo. Ngeretanyi. Lozio Basisiria. Lozio Basisiria. Obwo obutabo twabuzimanga. Naye till date, ekintu ekisinga okumpa essanyu kwe kuddamu ne bwe mba ndaba firimu njagala nnyo firimu ez'ebyafaayo. I don't watch love stories. I don't. Kaseri kasitakabamu simanya bwakabaka byafaayo simanya awuziba. Olabira ddala ako. Oba omumaze. Kati dancer mu secondary level ne primary sometimes ate ayendinga ate ng'ali mu bina Uganda. Mu bina Uganda. Anti kati kyekimu kye nagambye. Yeah. Nina eno side gye ntambulira eno. I'm not so international. Yeah. I'm not so modern. Yeah. Njagala nnyo ebintu ebyo kati namanya nti enfulumya essomero what am I going to do? Yeah. Obviously I'm not going to dance. Ekikuuma culture. What am I going to do? Ate nga njagala nnyo
nga ndaba films z'Abannayuganda Yeah. ebiseera ebyo nalabanga muzannyo ki ogwali ku bukedde ogwa Romantic Entertainment mwaka ki sijjukira mwaka but it was 2019 nekwa waliwo yabeerako Zubairi Zubairi muleke nekujjako ndamulaba Nawolovu nekujjako ekirungo and then I admired the two ladies Nabatanza and Florence. I admired them so much and I was like I think I can be like these two ladies nsobola nange okukola ennyo nebeera ng'abantu bano kale nnyinza obutabatuuka naye ate buli omuntu alina omukisa gw'ate nsobola n'okubayitako kati gwe mukisa gw'omuntu osobola okubeerawo nga tobatuuse naye nga wooli ate era ate gwe ogugwo osobola obutabenkana ate n'oyitako bayite so Nampijja ne mukyala Diana they were conspiring of joining Uganda. Both of them. So besides the Romantic Entertainment oyina walala we wazanyirako no, not at all. Banyide mu Aromatic mokka. Kati ebibiina ebirala gye biri Keretanyi zike ku Lubalaza Kyangwe Productions why Aromatic Entertainment? I love the Aromatic from the start. I just love the Aromatic and abantu abali tebamanyi nti Aromatic tubanga abali ewaka. It is home. Kati ba abantu abali baba bamanyi eno gye tubeera mu kwekwana tubeera mu kwekwatira but trust me we tubeera wali eri we are brothers and sisters tubeera ne bataata ne bamaama tulinamu abakyala bakulu bamaama baffe tulinamu abaami abakulu bataata baffe tulinamu baganda baffe we are sisters and brothers. Omanyi Aromatic ekuwa this feel of being home. Ne batoba mmwe. Wakati. Omanyi waka wabeerawo buli kimu munyiiza omuzadde mumusanyusa mwenyiiza ngana ne muyomba leero n'onyiigira mugaadawo enkya ne museka olw'eggulo it is home. Ne mwekuba ne muddamu ne muddingana kati tetwagamba nti it is all perfect but then it is home. Ngana ewoobera ewaka n'abantu leero ne munyiiga enkya ne musanyuka but then you're together. That is Aromatic. That is Aromatic Entertainment for you. Ninga, thank you so much guys for watching this channel. My name is Maurice Jordan Kawesa and Dine Pal okuva mu Damage season 1 and 2, right? Season 1 and 2. I think azanye movies nyingi. Naye movie Nepal. Movie chije wazaye kwa kati nze ngamba muntu mbotofa filmu ya mu career. Filmu yange yampulira gye nazanya nange nenjewulira. Bagitako ebisebuka. Azanyanga Carlton. Mayini King sana yalina ennyimba nyingi. Yalinamu naye gyalwaga mbotofu nakuba muliraanwa. Kati nze mbula nakubako ebisebuka. Ani gwe eriwa gy'owulira gy'ogamba nze nakuba eno nange nenjiwulira. Nakuba nnyo Mandela. Nnyo. Because Mandela yeyandeeta. Yeah, of course. Sincerely speaking. True. Sinti gwe nasokera muzana nzanyeko ebisebuka. Bali tuzanye Promise. Nzanye kijjako kwa. But Mandela yandeeta ensi nemmanya. Ne bamanya kiki ensobola okukola yalimu energy mungi nnyo Mandela. That character? Yadde nga neyenjaga omuyaga. Yankolera. Naye filmu eyandeeta gye neenyumirizaamu. That was Climax. Akikubira eno mu customer care. Eri yali Climax. Kibaba kiri mu customer care. Ebiseera bisinga ani abazadde bw'obanga omusaba for example nga olina mami we nga mami ngenda kuzannya bina Uganda mami ngenda kusamba mupiira mami ngenda kukola kino oba ngenda kuyimba batera nnyo okugamba nti era ogenze mbya kiyaye bagamba muwala wa gundi ali mbya kiyaye simanya mbazannya bina Uganda simanya muyimbi agenze mbya kiyaye agenze kunyanja agenze kola kino oluusi abazadde bennyini ne batulemesa n'okukuza talenti zaffe olwa that wrong perspective the fears gye balina kyali kitegwe ng'ogambye mami wo oba boyfriend wo oba daddy wo nti leero ngenda kuzannya bina Uganda ngenda kujoininga kuzannya bina Uganda. My mom I cannot say she's
she supported it, but then I cannot say achikuba. Omanyi ekyoyagala gwamanyi. Otegedde abantu batyo. Gwamanyi. Kola kyoyagala. Takikubya, takiwagidde. Gwamanyi. Nakikulekera. Gwamanyi oba kyoyagala genda. But then I'm very much sure she's so proud of me. Sure. Yes, I'm sure. Yeah. She is. So proud. Yeah. Wow, nice. Boyfriend. Ye yali atya. Ali simuina. By the time when I get romantic. Ali sina boyfriend. Pal mu damage. Ngenda kuyita nno pale ebiseera bingi kubanga era abasinga abadde bajja mu comment bagamba tulesere pal kati kyobola nkuyita pal wadde nga ne Mandela gyali n'amannya amalala mangi mabega. Tolabanga wagumiikiriza oba kale pal yagumiikiriza Walter for all that time. Pal yagala kunkuba bomu. Byenyo. Byenyo birimu bomu. Pal damage tolabanga Walter yagumiikiriza pal banga deni ninga pal nenga Walter musajja wattu yeveera. Gwenga pa kati nga ujjeko pa gwenga ani osobola okugumiikiriza omusajja ali mu mbeera ya Walter for all that long? No, I cannot. Ate lwaki? Those are characters betuba tuzanye, but yes. For real in real life I cannot. Kana kwerunjia. Nepal. Why would I? Auntie Nedda. I can if I'm cheating. I don't cheat. Why are you cheating? I must cheat. Nedda pal. Bobo osaba n'ofukamira n'ogamba. Mubulamu obeera ng'oyina omusajja nga Walter. Nga character bwe yali etambula. Omusajja nga kuwa ssente buli kimu akwagala. But then something is missing. Trust me, you will cheat. That is something small. That is something minor. My dear Mugofumbo, that something you're calling minor is so important. Not even in marriage, even in a relationship. It is so important. Unless you were forced. Yeah, pal. Bwomba mufukamira okusaba mugamba nsaba Mukama Katonda mpo omusajja omugagga nga asobola okumpa kyayagala nkolere business angulire emmotoka azimba amaka byonna Walter abirina oba byonna omusajja oyo abirina. Lwaki oba totuula? Because of this thing. Gezindi eze muwala w'abengabi by the way neddiranga bidi mukyala Muganda. Tosobola? I can't. I can never. Never. Ndoza mutegedde abantu bamwe. I know ne kati twogera ku bwe character gyenzanye na mwami nga ngisobola obba naye mu byaddala. Ne ya Mandela simusobola naye. Being Mandela is hard in real life. But then in real life, I've tested such. It's a Mandela? Yeah, I've tested it. Yeah, I've tested it. What happened? And it is the worst. It is the worst? Tell it being a cheating pattern. If you're cheating, you know, men cheat. But then be normal. If you start being abnormal. Don't say men cheat. Men cheat. People cheat. Okay, we cheat. Yes, we all cheat. Yes, we all cheat. Yeah. But then toyita we wandikomi bakuwana okudduka tofubutuka. Otegeera? Yeah. Bakuwana okudduka tofubutuka. Tukyali ne pal. Uwagambye na business yo era Joel. Tutubulire ko ekola etya? This is just an online store. Yeah. I did in affordable jewelry. For omuntu andaba abasinga nnyo okunda bwe baba following ne page ya TikTok. They know this person yetimba timbe nnyo ebyuma. And this person yetimba timbe nnyo jewelry omungi. Yeah. Because I love jewelry. Yeah. I love accessories. Yeah. I love being too much.
Edenga leero sirina too much. Njagala nga guno omukono nga bwe nyambadde olugoye luneeno. This is corset. Eraga ekifuba, eraga emikono. Mba njagala nga kuno ku mikono ntaddeko zi amuleti emikono bijjudde okubuzaabuza omubiri guneeno kubanga oba ogutadde nnyo. So as a person, I love jewelry. It is an online store. The TikTok page Vegeta wigs and accessories from Anne. I deal in human hair wigs, 100% human hair. Okay. Very affordable. Very, very affordable. Yeah. Okay, kati abagadde jewel, abagadde human hair, bayinza ku social media platforms. TikTok only. TikTok eriche. Wigs and accessories from Anne. Ina page yayo. Yes. Bagita wigs and accessories from Anne. Okay. Bagita wote wofuna I believe if you have YouTube on your phone and then you have WhatsApp on your phone, you must have TikTok guno omulembe. True. Because TikTok amawulire kwegayitira n'okuyitira ojja tusanga nawe tutudde amawulire katambika saasanyedda kati tusede tusika TikTok eyo kati abasinga bagirina. But I only deal with ladies. I don't deal with men. By the way, nze sikola business nga ndiringa mu basajja. Lwaki? No men can be disturbing most times. Then they are calm people. Very, very, very good and bad creatures. Good and bad. We ladies, we are so nice. Yeah. Wabato tukuddeko waya. Obviously, we are so nice. N'abasajja they are so nice, but then when it comes to a man and a woman, they are very bad creatures. I don't deal with them. Era abasinga abansindikiddeko message. WhatsApp ku number ya business. Bakirabyeko ngamba blocking. Nga siwuliriza nawuliriza. Tap block. The moment I see you a man. Ate nze njagala nnyo client nga atuukidde ku mulamwa. Hello, I want some jewelries. Nasinge. But ebyoga, hello. How are you? N'omuddamu I'm fine. Hey, how was your day? If you want to support, take screenshots of what you want. Oba ngamba aninsindikirako ku jewelry golina. Oba wigs zolina. I select. I'll do that. Kati nina video gyenakoze nteka ku TikTok. Nga ndi mu ngatto, ntunda ngatto ndi mu dduuka. Kati kakati oli najja mu inbox eya TikTok. Nangamba njagala engatto. Ne mugamba inbox me WhatsApp. Ne muterako namba yange WhatsApp. Kati bwe yazze mu WhatsApp nangamba yenze yabadde ku TikTok nengamba nku inboxing. Ne mugamba kati nkutereke engatto z'abakazi baano babasajja. Nangamba I just wanted to talk to you and I hate that. I swear I hate that so much. That's muganda wange. Sigana na chikweka, I just hate it. I want it nga bw'oba oyagala something. Tukira ku business. Okay, si kibi okumbuuzako, but then golooza bameka abaagala okumbuuzaako. Just think about it. And I would love it too. But then eyo line teba yakumbuuzako olwengendako I'm expecting only messages from clients. And then you're distracting me with the how are you, where do I find you, can I eat lunch with you? No. Waliwo yangambye okungamba era yennyini yangambye nti where do you stay? Like no, really? What is that? Really? Supporting. Kati kyokka oyakubuuza where do you stay? Waliwo customer ono alinza akugamba ndeetere engatto message ebyo tannalaba. Mbagamba bano. Message tujja tonnagiraba. Kyokka ono ali kutawanya wakuba amasimu ag'okumukumu. And then I love you so much, guys. Tutuwagidde wanafu about Aromatic Entertainment. Right about now, bayina omuzannyo okugenda okubanga gujja. Ngenda kuzungumza bitu. Ebo mu Kibatu. Ebo Aroma. Ebo Aroma. Kibatu. Mu Kibatu. Asajja bategera ebibatu. Naye nabo kyabategera ebibatu. Nze ngeri gye sikitegangako sibimanyi. Aromatic Entertainment neba nafe aba Ebonies. The Ebonies tulina omuzannyo na kusomeza 24, 25 na 26 ku theater La Bonita. Okuyingira kigenda kuba emitwalo 3 n'emitwalo 5. Yes, na kusomeza 24, 25 na 26. Ate nga tuwagiddwa banafe aba Mama Interior. Mama Interior bayina curtain, bayina bed cover, bayina bathrobes, bayina obutimba bw'ensiri, bayina toilet racks. Toilet racks be buno botekako
sabuni changwe toilet rugs mane manye bisimula by'omuto rack si rag. Mama uno ani ali mukomboza wenzanga nkola akalango ne rugs na zazi dinera bobo yagala kuteka kawo wabweru twagida banafe aba Bagola Beauty Empire abo boba nsusu oyagala kubeera nga oyeruka muko gende wa Bagola yagala kubeera nga lususu loleka ku nacho ngolwa ani bolulaba wa black nasigala ku nacho nenga skin is glowing. Bagola Beauty Empire weyerusa nosigala bunako buno sigezako bunako ati nze ndi muddugavu but I have knuckles kubira Bagola yalina kubanga this thing by the way tinewumisa why am I black I then have but you know bully model they're not black but then when you come on camera they tend to appear so black. Really? Yeah. Abanganga ba black simanyi lwaki ate la Bagola Beauty Empire ngoli munene nnyo size ng'ogikooye totally munene nnyo. Okay, mpozi nga gwohetinze size yo. I want to be tiny. You want to be tiny? I want to be like Wendy Kabuye. Oh, okay. Kati Bereni Bagola Beauty Empire wali ojaye. Thank you so much. Ate bangamba otero kujjayo toyanza nnyo ono naye client waffe toyanza nnyo toyanzege so abagala weight loss mujje abeyi layisi nnyo tusangibwa wali Emmengo kumpi n'akatale oba osobola tukubirako ku 0788012033 twagita bandafa ba Morris Fashions tuyina engatto kuva ku kaana akato paka ku muntu omukulu beyi layisi tukola delivery by the way ani okola delivery online store boy nakola delivery okay so ne wali ku wigs and jewelries from Anne number kweri ya delivery all right and number kweziri atengira ne number tugina giteka wawe number jula ba ku screen ye ya Anne so lo mukubirako nomugande ndetera wanoka we don't call ndetere sawa we don't call WhatsApp only we only WhatsApp all right yeah okay tutuli ku WhatsApp nina kwe building nze kati nabikenga Ani Kirabo nga Ani Kirabo ajudde and mu industry ya Uganda ngenda kwetolera nnyo mu industry lwansonga mwe tuli living every day and every night omuntu ali eyo nga yali yagadde okubeera nga joininga movie industry but now magezi goinzo mo jewala fomu jeko jwanga kamwe ka set ka kuno nakajeko omuntu oyo omwana obuwala ago ku joining industry magezi goinzo mo join the bagezi go kagensobola okuwa because mukisa it is ebintu ebimu bya mukisa try and try but never fail to try as much as you can as much as you can tokkiriza muntu yenna kugamba bijja kulema era ebizibu nnyo era gwe bagenda kukola bwe bati no try till you're there ate era woba otuuseeyo n'otandika kikole namaanyi n'okwekkiririzaamu okwenjawulo togamba ye maama zakambereero ayi maama faawe tusobola otutuuka osobola kubanga olina omukisa gwo okitegeera omukisa gwange si gwe gwa Morris n'ogwa Morris si gwe gwange kitegeeza gwe kozesa mukisa gwo tomanya nno Katonda butya bwakuyisaawo ate buli omu agugundi naliko ne Shadia Nakalema nagamba nti ku ssaawa zino yafuna omulimu ku Bukedde TV then BBS nayo nemulaba nemala nemugrabinga nemutwala ayina business zitambula nagamba tino buli omu ayina omukisa gwo yaguteeka ku muntu kati yo ogugwe balaka bali baguteeka ku director akudirwa kuba we bamulabira sawa zino kati atambula bulungi so tokkiriza muntu yenna kugamba nti ekyo kireke tokikola kikole ensi yo yebesalawo nti mbutuufu Chigani. Ate koyogeddeko ku director Alvoa. Yes. I want to take this opportunity to thank this man.
I appreciate siima emirundi gyonna, emirundi gye sitasobola na kwogera na kulowooza. Nze ŋŋamba nnyo nti I am where I am because of Sir Ahmed Lubowa. I am Anne Chirabo right now because of Sir Ahmed Lubowa. I am Miss Pokopoko because of Sir Ahmed Lubowa. N'aba Lugambo. Kwegamba bwekibamanya gwe wondabidde ne wompuliridde ne wontegedde omuntu antuusizaawo Sir Ahmed Lubowa. Kwagaliza bisinga mu bulamu. Katonda ono omulungi akumpangaalize nnyo olabe ku bazzukulu abasooka n'abaddako n'abookusatu akumpangaalize ate tokaddiwanga kugwa kakeeka. Obeere omukadde omugumu, omukadde alabika obulungi, omukadde yeesobola, omukadde anyirira. Ebirwadde byonna nga biyita binnamutta bireme okukoma ku bulamu bwo. Kwagaliza kisinga, nkwagala nnyo, nkwagalira ddala. Omanyi mulimu ebintu ebimu abantu bye batukolera nga tebisobola kuva ku mutima. Kiringa Morris ng'okedde ku makya n'onsobya naye nga wali onnyambyeko banonkola ekintu. Tukwata ekibi ekyo ne tukibikkisa ebirungi byonna omuntu byazza kukolera. But then when you sit mu kasonda jjukiranga nnyo nti however much omuntu ono ankoze bw'ati naye ate waliwo wali weyampisa awali waganya oba ofokasinga ennyo. So however omuntu taba mulungi yenna taba perfect. Omanyi wetufiirwa oba abantu bwe bafa boogera birungi byereere era abadde mulungi era abadde akola bw'ate ng'oluusi adde takola ki tabikola. Naye omuntu ne bw'aba atya, omanyi ffenna nsobola okubeera omubi gy'oli n'embeera omulungi eri oli. Okitegeera kati relationship eneekaana ng'omuntu tokalina omusanga n'ogamba sirabanga muntu alinga ono. Olabe nti abantu baba balungi mu ngeri zaabwe. Buli omu alina paati ye waabeerera omulungi. Wonna gwe omuntu bw'aba nga yali alina kye yali akoledde mu bulamu, tokwatanga ekibi kimu oba eyo ensobi gy'aba akoze oba ekyo ekisobo ky'aba akoze mu bulamu, gwe n'okibikkisa kiri n'okijjuza obukyayi n'osaanikirako. Ojjukiranga ebyo ebirungi n'ogamba naye era waliyo kino. Waliyo kino ekirungi. Kati ako nkabawadde nga kalowoozo. Naye wembeera kumpewo nga bakalowoozo kati ako kalowoozo siima nnyo. Kati nze mbulamu omuntu gwe njogerako talina kibi kyankoze. Sirina ne kyenso agamba nti kino kubanga ne bwe kiba kiba omuntu anyiiza ng'omuntu naye akikolanga muzadde. Fera batubuulira ewaka maama n'akubulira omwana oguteeka mu nnyindo n'ogamba ŋŋamba ati agagagambo n'akukuba n'okukuba n'okaaba nakuba naye ng'akwagala takikoze mu bubi akikoze mu kwagala naye ggwe n'onyiiga n'omukyawa nkanzibama yankubye n'omukyayira wiiki namba nedda ojjukire nnyo nti yakutadde ku nsi era ye yakuwa obulamu obwo bw'okola ki bw'olina. Kale ate wawo n'ebintu era ani bye tuyitamu ssaawa zino ng'ogamba maama yankuba lwakukola kino singa teyankuba saalibadde bwe nti. Nina ebintu ebimu ebigenda bituukawo mu bulamu ne ŋŋamba abaali bakigambyeko ne ŋŋamba kale kakaseera nali ndaba naye kati n'oki-experience nga n'okiyitamu n'ogamba okay this is the right thing to do. Kitegeera kati abantu we batuwabula tubalaba nga abatatwagala wadde ng'era waliwo abawabula mu nsobi mu ngeri embi tukyerabira mu ngeri embi abo nabo babeerayo naye mulimu omuntu akuwabula mu bulungi wakati mu bulungi ate era wakati mu kwagaliza ng'akuwabula kizadde akuwabula kiki kizadde oyo ye mwami gwe tuyira oyo director waffe oyo ye musajja nannyini Aromatic Entertainment. Tusiimye nnyo tukwagaliza bisinga mu bulamu Katonda akuwangaalize akuwa essanyu eriyitirivu mu bulamu. Ffenna we tuli tutuuseewo lwakuba ggwe. Ate kati tetukyabyogera kusuutiriza. Omanyi walaga olusuusuuto lw'omulumbe nti ate nedda mukwano tetukyogera
tukyogera olw'okuba kati tukiraba with evidence. And with the evidence, when we sit and tell you, you know this, I have this because of him. Yes. Me, I'll say it Waneno. Yeah. I am on Makula. Yeah. Because of Southmed Lugoa. True. Yandi commenting. Singa Sirugoa. Yeah. Sandi badde ku Makula essaawa zineeno nga nkola. Kitegera. But he recommended me. Tegeza omuntu oyo aba ayagaliza. Ate before recommending. Makula yakola mu filimu ze. Ezize. Kitegeeza omanyi Waneno we tuba tuyingira kuzanya nze ne yaŋŋamba kati ebiseera mugenda obimalira eyo era mmwe kati ebiseera bye bagamba tumalira eyo laba ate bokkakkana ng'ofunyemu n'omulimu omulala laba ate bokkakkanya nga bikugaseeko abantu abanene wali tosuubira kutuula nabo mu bulamu ng'ate obasanze olw'ebyo bo be balowooza nti tugenze kumaliramu ki biseera nabodde naye kisinziira era ekintu butya bw'okyagala bwenkana ki bw'okyagala kyagala kyenkana ki kintu bw'oba okyagala nnyo okiteekamu abe mukazi ng'omwagala nnyo omuteekamu ate kati kano kankagambe n'abakyala akalowoozaako kubiri kabawe atakwagala takuwa okitegedde ogambye ki atakwagala takuwa ebyo muwoza omusajja mugagga mukopi takwagala kusekeredde n'okusekere munaawe abantu abamu bakopi bukopi abantu babeerayo nga bakopi takwagala omusajja wagwayagala nze kankubuulire ate waba talina one of the things byensobola okugamba nti they term love giving and this goes to both sides. If I love you ne bwe natambula nendaba akasaati kalungi nkagenda nyumira omwana ttu nenga tegenda kukolera omwana ttu essaawa egenda kukolera omwana ttu nga mba nkulowoozaako ng'ondi ku bwongo omuntu atakulowoozaako mugwana era ebirungi ayitako ebirungi abiyitako kati agenda okujjukira ng'atuuse ewaka kujjukira ng'oluusi omugambi kale nna gye nnali eyo nga waliyo ebintu ebyo naali lwaki tewajja nabyo love is giving lwaki wajja nabyo love is giving love is caring someone who does not call ng'ayosaayosamu buleero bwakuba naddamu n'akuba olw'omukaaga naddamu n'akuba emmande eryejja naddamu mbooyo akwaga ayiva tebakwagala ate kino kituuka ku benna abasinga nange kyali kintuuseeko n'obeera n'omuntu nga twayagala lwakuba mukwano takwagala omuntu akwagala kunoonya buli lunaku kale afazaali akubira n'agamba kubanga nze tosaba kuŋŋamba mbu mu lunaku 24 hours obuliddwamu eddakiika 2 ng'ogenda mu ttooyi ng'ogenda mu ttooyi eyo necessity ate nga bw'osa ogenda mu ttooyi agendayo n'essimu nga bw'okola giri nga bw'ontekisinga ate boogererayo kale ekyo bwe kiba kiganye tolya teboogera nga balya kati okwo kwekwasa okw'ekisibo kubanga omusajja ani ogambye oli mukazi muganda abaganda teboogera nga balya tebakikubiranga ewama ku lujjuliro tebakikubiranga abaganda omusajja omukulu naye bakyakukuba mbu oyogera olya anti empisa nga mwogera nga mulya nga muli ku tiktok mukazi wange simu yali agikubyewo wansi ng'ajaza wani akulimamu omuntu atula mu ofisi mbu bannange leero obudde bwange nze golaba nze bakiraya nti bampitiriddeko nze ligolaba walidde iye kimala just 1 second kitegeeza second emu etayipinga hi honey are you okay I'm a bit busy yabadde esoboka anti kati hi honey are you okay waliwo sound eri ku tiktok omwana yagambye oli eyo bagamba hi honey I love you so much ono ye bali mumugamba hi honey how much do you need tumalamu amaanyi hi babe I love you so much nedda mmeka n'omugamba 2 ninamu 3 teri kibi nga kusaba muntu mitwalo 2 nagamba ninamu 5 yinza okwo
yizo otatanganya kati nedde kati nina 5 nina 3 bamukubira ne bamuga njagala emitwalo 5 njagala genda gula ngoye kale kankutereko 7 nika mabulire kyokka nga yamutereddeko 7 bw'agendayo gamba bannaye guno ogusajja. Love is so stupid. No, love is stupid, don't you mind? Love is very stupid. Love is something I can come to be very dense. In fact, the muntu wangamba nti they are not in love, I'm happy for them. Because tebalina kibalumya mutima. Okimanyi bw'obeera mu mukwano obange yafuna omulimu. Ate gutya kwenjogerako ogumanyi? Sigumanyi. Oyina okunoonya munno buli lunaku obubuuze. Anti ng'omwagala. Ate bw'atakubuuza olwogenda siba otuggubadde. Ekiri wanaakuyamba nakubira. Nze gambawulire, love is so stupid. I don't know. Oba nammwe mukimanyi. Kale okumala love era is stupid ani nga bw'ogamba. Ono gw'okubidde essimu n'omugamba nti njagala ya 7. Njagala ya 2 ga wiigi. Nagamba sinaamuka kankutereko 3 oyo yeye 17. Oyo nyigawo tulabe. Yaweddeko? Yaweddeko. Ngesimu yabadde efunyeeko. Efunyeeko 14. Ani amazeeko power bank. Amazeeko power bank yange ibadde ku 14%. Bana abantu bayiphone. Wamako kavundu nyugunye eri. Ama ani okimanyi nti no oyo omuntu akugambye nti no mpaya 2 genviri nagamba nina 3. Ate munaye ate oba omwagala nnyo okusinga ono gwogamba mpaya 5 nakuwa kakadde onako ne transport. That is why I say love is very kati you will stay somewhere nawe wotula nogamba this person ali mukumanyira but then you will stay. Kati omuntu abayina omuntu bwangamba nti ani mugamba beerayo mpaka woona kukuta. Omuntu bwagamba nnoki? Ani nze omusajja kyankola ze kino sikirabanga era zeeyo kyoba kikkiriza. Ani ddoboozi ki eryo ly'oyogeza? Ati wegeranga omusiro omugwavu. Bwetwa tugenda osaba amagezi nze kankubuulire namukutira ennamba z'abakazi 4. Nze simanyi nakumanyi kyokka ankubira amasimu n'obeera densi ku ekyo. Ankubira amasimu n'omukwata halunaka hani nsaba kunsonyiwa n'akuteerako abinoga but he cares. He does not. Babeera naffe because manyi nze n'ekintu kyentera okugamba nti abantu babeera naffe because they just need us. Okimanyi nti omuntu asobola kubeera nawe because akwetaaga. Olina okubaawo. Olina okubaawo bubeezi. Naye nga tatakwagala ku mutima. Ku mutima naye ani oyo alina for his or her own benefits. Nga ye alina kyakifunamu naga ani wemba naye kino kiggwa ne kino kiggwa. Oba n'agamba oyo ani mukyala ampeesa ekitiibwa abe waffe bamusiima mwagala kale mwagalamu era kazi yadde sinza mwagala nnyo ne mwagalamu ne kale alina byatansanyusa nenze nayo nansanyusa naye kati yaba agenda kwenda anti enkugamba kati these people are going to break us so much. Nti abantu betwagala bagenda kugenda okujja gye tuli nga ssebo nga batukutudde ko ng'otunulanga sitaani nga toyagala nawuliriza byakugamba nga ne bwabigamba bambi ate ye n'otandika omulumya because of these bad people that hurt us. Si buli musajja nti mubi. Lwaki nkyogera bwe ntyo? Because I believe there are people nga bali mukwano oguli real. The people that enjoying relationships nga bali zinyumirwa nnyo nga bami baabwe babagala nnyo. Me, I have someone I admire so much. That is Director Abe Burondo. Director. The youngest director we have. Yeah. That man can make you feel. Kiwa basajja bwe batutwabajja. Kubanga ine engeri gy'ayagalamu mukazi wenje nze yannema n'otegeera. Waffe tukirina muntu njeyo omuntu omala naye omwaka gumu abakuwubyewubya ate abaana dada. Takyalina kyakwagaza. Omusajja oyo kiweremu omukisa omukyalo oyo akwagala nga bw'omwagala ate akimanye nti omwagala because I admire him so much. I want to get a man like him because that one is my brother. But then
I want to get a man ng'alinga ng'alina okwagala okwo ate bangi nnyo nkimanyi gye bali eyo abalina abasajja they have that love bannanga omuntu ayagala anyuma omuntu ayagala anyumisiza naye omuntu ow'okujjukiza obujjukiza ne gwokubira n'omuga munnange obadde obuza nti eggulo tewankubiddeko mbwe munnange ebadde ensiriikiridde naye ndi bulungi ogwe naye ngero kikujjukiza nti ali bulungi nnyo gyeraga nja kukunoonyaako edda takunoonya teri muntu mubi ng'akugamba ngenda kukunoonya ngenda kuddira ekigambo ekyo sikyagala katono nnyo ngenda kuddira n'olinawo omusiru n'olinda akuddire olunaku neneruziba lobbawo n'okwata olwokubiri ate olwokubiri gwamukubira akawungezo waina mukwano alambika nerabe namuga ne mwana gwe n'otanfuna naga mwana gwe nabadde bizi oli otya oli bulungi kale genda kukunoonyaako that is something else. We are with the people abatatwagala tubeesibyeko nenga wali eyo ng'ayagala just ani oba Morris oba nga omukubira ku kasimu ka hallo ngakimala ne bwalaba balabika message ngakimala kyokka mwe muli eyo mu kubonyaabonya abantu kimala nze mbabuulira ani kirabo gwe tubadde naye olunaku olwaleero okujjako ani nga tutunaba kusiibula ani abantu bali eyo bangi begomba okuyingira mu aromatic entertainment but they always say Morris ebintu nga bizibu banayinkoze nti okuyingira banayibiri so hard. How was it easy for you to it wasn't easy. I asked for 3 years. What? 3 good years. Nasaba oyingira aromatic okumala emyaka 3. Wow. Nasaba nkyasoma as in senior 5 okomaawo kankongereko mabadde bagamba nti no banna ebibazibu walide obivuddeko kati wuliriza and right now she's a star in the Ugandan movie industry ng'ate ali mu aromatic wulira story just katono nnyo nasaba for 3 years as in senior 5 I asked in fact I booked. Wow. Nasenga mazene makayenzo oyo mbula emyaka 2 mmala okusoma nzija message nga tebaziddamu bwe namala senior 6 obayise emyaka 2 bane namaze kati wendi n'ensindika obufaananyi abe yanzikiza bujukiza juzi ndina obufaayo bwe newabusindika nga nze mbulaba nzuuyo kati ne batuka ekiseera nemanyiigira nenkola entondo kati nange sikyayagala so tebajja kumumanyira batyo nze naba booking emyaka gyange ekifo kyoko nembeera awo kazanyire muziki mukulwalaza bwe bali naye nali ndi eyo lumu nenkubako essimu ekiro ebanga buno obudde bwolina okubiramu essimu neŋŋamba oh my god nkoze ensobi kubeera nakola ensobi tinakwa sataani ekyo naye naawe nomukazi gwe nsijukira message nasembayo sindika was I had my issues and I wasn't okay but then nina omuntu gwe nali njagala kombwe talabe nga ndi wakabi anegombe nga takyasobola kunfuna and I've done it. Anegombe takyasobola kunfuna. That's nice. Yadde n'akatono. Oyo yali boyfriend nkakasa. Yali boyfriend? Yeah. Nakulaba nga naye kati. Era bwe ngenda nennyingira Katonda nankwatako era nakwata ne kuba manager nakwata ne ku mukama wange nande bampa nentandika okukola ati okundabako obulabi waali ayinza osimba nakakonko asimba nakakonko nga tandabi yakubirako ko nga kunoonya yankubira n'omugamba oti ankubira oli otya ani gyendi ndi bulungi njagala kulaba kale ani naawe leero tusinkana saa mmeka emu nga watusinkane wa wona nalonda
ng'agivuga ng'agipakinga nga ngamba kale time tusinkana konze kale namuji kumanga sigigwati usawe zimakoza appointment nga togikwata nga ye atuuseeyo okuvuganya manyi nze nina kinene ekintu I don't step back nze mbeera n'omuntu mu relationship and I make sure I get my worst ate abantu bwe batyo balumwa nnyo omutima when you wait to get your worst I make sure I get my worst until whenever you think I make sure I forgive you 100 times till I cannot ati bwemba nkomaze wenzi nengamba kati no musonyi ennyo mukwano ne wosaddaako enjiibwa oba onsesa nabusesa era nze sina ex wange nali nziridde enjiibwa nzibu nnyo yakusaddaaka lwaki bagamba nti ne bwosaddaako nzibu okwata oba nzibu kukwata naye nzibu mu bintu byonna noonoonyayo njiibwa onsaddaake tolaba nga yewa nzibu kati mu bulamu toddanga emabega always lumba maaso okujjako nga gwe wakyawa ate nga kale era temwekyawa bubi mwe okuba nze yakyawa omuntu ali nasigala nga bambi anneegayiriranga ŋŋaanye ng'oluusi nina nange ebirerere but ono eyakulumya to your worst that pain can never go away and love tesobola kubeerawo emirundi ebiri maama wange alina ekintu kyatera okugamba nagamba emmeeme y'omuntu kasita evaamu ku kyayi omanyi kye bayita emmeeme y'omuntu okuvaamu ku kyayi ekiseera ekyo wootuukira ng'omuntu owulira ne womulaba osomuba motoka n'agwa eri emmeeme y'omuntu bw'ekeera nga kumakya kaabe mukwano gwo kaabe muganda wo kaabe ani kasita emmeeme y'omuntu evaamu nti oyo Morris mu kyayi tesobola kuvaamu nkwagala okwagala tekuba kwa mirundi emeka kuba kwa mulundi ogwo naddala okwagala okuli real ye ani kirabo bwe tubadde naye olunaku olwaleero tips zakwate ziringa 3 nfunyamu ebyokuyiga naawe bw'oba osobola londamu gwe kyoyize nze nfunyemu 3 nawe londamu tubadde naye oba oliawo bw'anaaba tuwaddeyo omukisa omulala ajja kudda Morris Media weeri all the time ani tweyanzege okubeera nga tukyazizaako kujjako ng'olina akatale keka kati akatale nina akatale keka njagala olekera abantu bano eno kagambo kano mu bulamu omanyanga nnyo nti woli omanyi waliwo akayimba kagamba nti abo boolaba n'embuto ennene ate balwadde baalusa enseno ebizibu by'enseno tokola ki tobina weka wayinza okuba waliwo omuntu ali otulaba essaawa zino ng'alina wayita ng'alina embeera gy'ayitamu etali nnungi ng'alina ebimunyigiriza olusinga bya famire olusi fiizi olusi afiiriddwa kyonna ky'oyitamu bwe ky'oba omanya ebizibu tobiyina ggwe weka ate ky'oba omanya tewali kituukawo watali nsonga Katonda teri kugezesebwa kwaleeta mu bulamu bwo nga tekuliiko solution ate buli kugezesebwa kuba n'ensonga ate buli kimu kimala ne kiggwa teri kitaggwa gwe beera nga ogambe naye teri kitaggwa kakibe kikijja kuggwa ne gwe basiba bamala ne bamuta teri kitaggwa mu bulamu it's just a matter of time kiwa obudde ate osabe nnyo Katonda twagala nnyo ebintu by'amangu okweraguza angende amanyi ebyakayisaali ebyo byanguwa byakatonda birwawo nogambe kampite waneeno n'omuntu kamukole nedda tobaako kyokola ng'okiyisizza mu ngeri embi kubanga era ekizze mu bubi era kigenda mu bubi era ekizze mu bulungi kisigalawo ate kizze mu bwangu era kigenda mu bwangu tuba Jofu yagamba webale nnyo weewaawo musule bulungi guys we love you so much.